Nkwaniza nnyo mu program abanoonya nze Philip Kagoji batuusaako ate ne mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mukola ky'amaanyi kubanga buli lw'okola ennyo buli lwewaayo nnyo n'okola famire yeebeera nterenkevu bulungi buli kimu kitambula bulungi n'obulamu bunyuma kubanga ne ssente bw'ebaawo buli kimu kiba kirungi. Oli ku program abanoonya oyinza okwebuuza nti ate kaggwa kiki olunaku lwaleero lwanjawulo nkuleetedde abagenyi ab'enjawulo. Ojjukira omwami Esau eyalabikirako wano mu program abanoonya emyaka nno giringa myaka 10 gitambudde naye njagala okutegeeza omukulu ono azze tubuulira biki bye yasobodde okubeera nti atuukako. Omukulu ono yalabikira wano mu program abanoonya n'afuna asooka kufuna haki esooka n'afuna haki ey'okubiri era olunaku lwaleero zonna zituleetedde azze ate nabo balina bingi bye bagenda tutuusaako naye nga sinnabatuusaako abagenyi baffe abalunaku olwaleero. Jjukira bino nga bwe byali. Nyagange nze Dr. Essa Mikisa nga noonya haki yakubiri. Ssebo tukkirizibwa nti bwe tuba n'obusobozi ng'ate waliwo obwetaavu tukkirizibwa okufuna haki ey'okubiri. Kyakubiri nti neegwe ndi naye twamaze kukiteesaako era n'abanga naye yakikkiriza. Tusanyusa nnyo okulabako. Nange neesiimye okukusanga. Ssebo amannya Dr. Mikisa Essa omuvumbuzi nga bulijjo. Okusookera ddala neebaza nnyo Bukedde TV ne Bukedde Olupapula olw'ebirungi bye bantuusizzaako naddala mu pulogulaamu abanoonya. Naliwo nga nnoonya era nenfuna era nenkomawo nennoonya era nenfuna owookubiri. Kale n'olwekyo Bukedde TV mbeebaza. Kati abakulaba bandyagadde okumanya gwani era wajja otya okubeera nti otuuka ku kino ky'osobodde okutuukako. Okusookera ddala nzaani nze Dr. Mikisa Essa omuvumbuzi. Yajja bitya bino? Ebyokunoonya nalaba Bukedde TV ng'eriko abanoonya nenkizuula nga nze omusajja anoonyereza nti omuntu asaasaanya kinene nnyo ng'agenda asanga omukwano gwasanze mu kkubo n'amugamba nkusiimye n'atandika okutona ng'asaasaanya kinene nnyo ate oluusi n'atafunamu. Naye nga bw'ogenda ku Bukedde ofunira ddala oyo bwe muli mu kkubo lyerimu ng'anoonya nga naawe onoonya. Tubuulire ku ngeri olutabaalo lwali lutya kaseera lwe walabikira ku pulogulaamu abanoonya. Okusookera ddala nja kwebaza Bukedde TV neebaze nammwe abatulaba mwenna timwebale kunjagala. Nze nali simanyi nti ensi enjagala. Bwe najja ku Bukedde TV ne nteekawo ennamba y'essimu yange nafuna amasimu agasobola n'okutta essimu kuba yasooka ne buguma neeyo ky'okutuusa neefa nenkyusa bukyusa layini naye nga lwa bungi bw'amasimu. Namalanga okwogera n'oyo ankubidde essimu nga kuliko missed call 8 oba 10 n'okudda waggulu. Kyaleetera essimu yange okujaaminga neeviiramu ddala okufa. Naye nafuna mangu essimu endala nentuuzaamu layini nensigala nga ngenda mu maaso. Message nafuna message ezituuka eyo ba 8,000 kati zonna message n'endala saasobola kuzisoma yadde okuzaanukula. Naye mu banoonya abangi kyannyamba okufunamu bembalaga olwaleero nga tukkaanya bulungi tutambulira wamu era nga twagalana Wangi era nga twagalana nga bw'okiwulira. Naye ng'ebyo byonna bibala bya Bukedde TV. Kusoomoozebwa ki kwe wasanga? Okusoomoozebwa kwali kwa bungi bw'abo abansiima nga bonna baagala okwogerako nange.
ate oluvannyuma lw'okufuna nasigala era nfuna amasimu ng'ate mmaze okufuna kale kwe kusoomoozebwa okunene kwe nasinda. Bakwegombako ki era bakwagalako ki? Ekirungi weebali bayinza okweyogerera lwaki bansiima. Twanjulira abantu bo kuba ababala bandyagadde okubategeera obulungi. Essebo nja kutandikira sayidi eno. Omukyalo oyo gwe mulaba awo omulungi wange Fatuma Kiza Fatuma mwana w'Embalala. Oyo yava Mbalala abeere yali Mbalala eyo nankubira akasimu oluvannyuma ne tweraba ne tuteesa ku by'obufumbo ng'anoonya nga nange nnoonya ebisaanyizo ng'abirina nansiima ne tutandikira awo ne tubeera ffenna. Omwegombako ki? Okusookera ddala bwe namubuuza ebisaanyizo byateekeddwa okuba nabyo nga bwe nkunnyonnyodde, ekisooka kirungi okuba nga mufaananya omusaayi, kirungi okuba nga mufaananya omubiri. Kaakati ebiddako byonna bibanguyira buli kimu ky'oyagala kyayagala, ne bwe biba byakulya ky'oyagala okulya tomugamba nti ate onfumbirayo kino. Ye kyawulira kyayagala kyafumba naawe ky'obeera oyagala, kubanga mutambulira mu mulengo gwe gumu, mufaananya omusaayi, mufaananya enneeyisa ne tusiimagana. Wano ku Bukedde wajja biseera ki? Mu Bukedde najja emabegako nga 2015 awo 2015 walabikirako ku pulogulaamu ya Bukedde. Olwo omukyalo ono mufuna biseera ki? Ebiseera ebyo byennyini kuba olwava ku pulogulaamu mu wiiki emu yokka nali mmaze okumufuna. Oluvannyuma lwa wiiki emu nga nvudde ku pulogulaamu. Nga wabiisa mu bwangu? Nabiisa mu bwangu kubanga nagenda okujja ku Bukedde TV nga waliwo obwetaavu. Waliwo obwetaavu obw'amaanyi ate nga nagezaako ku baana b'abantu bendaba mu makubo naki, naye nga balimu ebizibu bingi. Kusomoozebwa ki kwe wali oyitamu nga tonnakufuna mukyala yenna? Nga nze owa lisaaki nabeeranga mu lisaaki ne nkomawo nga nkooye nga sisobola kufumba, kale n'olwekyo nawalirizibwanga okulya ekikomando nga kyekiriwo kyekyangu okulya, n'embeera nempulira ng'embeera eyo n'obulamu obwo nga buntamye. Obulamu obusanze otya? Kakati obulamu bulungi bweyagala. Okwalibadde ng'okusoomoozebwa ndi mu kuteekateeka bizinensi kuba buli mukyala njagala abe ne factory gyaddukanya Essebo, era awo wentadde amaanyi gange. Okutwaliza biki abakulaba bandyagadde okumanya, biki by'osobodde okutukako okuva byewafuna abakyala bano naddala mu makaago? Mu maka gange tutuuse ku bingi kubanga nasobola okugaziwamu okuva bwe twatandikira awafunda ate ne tugaziwamu Ssebo. Tofunyeeyo toyinaawo ku kintu ky'oyinza tulagako? Kyejinza okubalaga mu kiseera kino baali badde baana kubanga ebibala by'abaana byo mbifunidde ddala. Abakyala abo nga bwe nabafuna batandika okutuwa abaana, kakati n'olwekyo tugenda bulungi mu maaso. Hajjati omusanze otya? Hajjati simusanzeemu buzibu bwonna nga bwe nakubuulidde nti twakebera ng'omusaayi gufaanagana, emibiri gifaanagana, kaakati tukwatagana mu buli kimu. Ekyewuunyisa nnyinza okulowooza okumukubira essimu nga naye alowooza kunkubira, ne buli omu neemugamba bize, naye nga buli omu akubira munne mu kiseera kyekimu. Bye bimu ku bibala by'okufuna. Wali onoonya kwegamba wabizuula? Byonna bye nali noonya nabizuula mu Hajjati, wabula nga abakyala obutonde bwabwe nti amaanyi g'abakyala gaba matonoko g'abaami. Waliwo eddibu eribulawo ekyampaliriza ate okugenda ku hakki ey'okubiri kubanga kyawandiikibwa. Wayagala kutuukiriza kalombolombo nti haki zirina kuba nnya kiki?
Teziina na kuba nnya zokka wangi kubanga etteeka ligamba bw'oba n'obusobozi wasaba 2 n'abasatu n'abana bw'ogatta guba 9 naye ate bagamba 4 so nga ne nnabbi mukama waffe omubaka wa Katonda yawasa 9. abamu bagamba nti buba butamatira kyekireeta embeera eyo ey'okubeera nti omuntu otuuka okutambulira mu mbeera we oyinza kyogerako sebo obutonde bwaffe ng'abantu twawukana. Nja kubayimbiramu akayimba abalungi abatulaba ku Bukedde TV. Akayimba ako ka mukyalo omusiri muyimbi mulungi naye yansanyusa nga yajjayo ebigambo bye kubanga yagamba nti nze ndi mu mbejja byawukamuko bwe njagala ku makya mu ttuntu ate n'ekiro kakati akagamba ako kalina amakulu mangi tomanya nange nyinza okuba nga ndi mulangira kakati ye mu byalaabo yatubuulira kyalinawo. Kakati gwasigadde naawe weekebere. Otambudde kati oli myaka emeka? Emyaka ngenda kuweza myaka giri 54. Ngenda kuweza 55. Zino mbadde mmanyi nti ebigambo ebyo naddala bituuka eby'omu kisenge nti oli ku gundi kwegamba oba tomalaako. Sebo mirimu n'obudde bye bitera okunsalako naye nfaananako ndi mulangira ndowooza oli yayimba nti mu mbejja naye nze ndi mulangira kankyuse bwe ntyo bwe njagala ku makya mu ttuntu ate n'ekiro sirirejjula okutwaliza awamu. Bangi kagamba ebigambo bituufu kagamba yabisengeka bulungi. Ebigambo bye yabisengeka bulungi ate nga abyambazza tebisasamaza baana era nkubira nawe weebalira mu balangira. Nange ndi mulangira kubanga sirirejjula ssebo. Kaseera kano katumwewo katono nnyo ate tukomewo ne Fatuma naye alina bingi byayagala okubeera nti akkaatiriza. Mbakulisayo mu kuwummulamuuko tukyagenda mu maaso wano ne bannaffe. Fatuma alina bingi naye byayagala tugamba abakulu abandyagadde okumanya gwani ebintu bino byatandika bitya byajja bitya okubeera nti ogwa mu mukwano omuyitirivu ne Dr. Esau. Abasebo ne bannyabo amanya agangeze Hajjati Kiza Fatuma. Dr. Mikisa Esa ye mwami wange era nali ndi awo nga ndaba TV Bukedde nga waliwo omwami anoonya nga ye Dr. Mikisa Esa. Omwami oyo aba ali awo ng'ayogera ng'anoonya omukyala era ng'agamba nti omukyala oyo bw'amufuna ajja munoonyeza emirimu amuwe emirimu. Talina mulimu tajja kummenya tutambula wamu mba nina ekyokukola kwe kuba ekisinga okukaluubiriza abantu biba byanfuna naye ebyenfuna tujja kubanga tutambula bulungi. Enamba y'essimu nengikwata ne mukubirako ne twogeramu omwami nanyanjulira amannya ge nange ne mwanjulira ne tukwatagana bulungi era nangamba nti ajja kumpa emirimu n'emirimu n'agimpa. Emirimu era nkola girina naye nsobola ogibabuulira gye nkola. Bw'olaba Mikisa yakusanyusaako ki ng'omulabi oba wamwegombako ki bwe wamulaba ku TV? Namwegombako kubanga ebintu bye birungi nnyo ate nga n'omukwano gwampa mulungi era bingi byanjigiriza ate era bingi byandaze anzijanjabye kola mundaba wano ti ndi mulamu naye ndi mulamu ku ye era singa si ye ndoza singa n'okufa singa nafadda.
kakati okutwaliza wamu obulamu bwammwe obw'obufumbo mubusanze mutya okuva lwe wafuna Mikisa? obulamu bwaffe obw'obufumbo si bubi bulungi nnyo. Ye mwami gwe wali onoonya ow'ekirooto kyo? Ye mwami gwe nali noonya ssebo. Biki bye musobodde okutuukako nga muli mu bulamu bwammwe obw'obufumbo? Bye tusobodde okutuukako ssebo, twatuulanga ne tuteesa okubeera obulungi, tuzaale n'abaana era n'abaana ne tubazaala era tubalina. Biki bye wandyagadde akukolera nga ggwe? Bye nandyagadde ankolera olwedde yabinkolera dda era mbirina. yankolera amajaani, nankolera amazzi, nankolera eddagala n'ebirala. Kati kiki kyomusuubiza naye agumire ku ekyo nega nti dalingi wange kati mukusuubiza kino abamanyi abantu abamu bamanyi okwesuubiza eggulu n'ensi. Omwami wange ono musuubiza omuzaalirayo abalongo. Abalongo nga kikola kyamaanyi. Kati nga ebikyali awo bubaka ki bw'oyina eri abantu bonna abakola ku puroguramu abanoonya kaseera kano n'abakyanoonya obawe bubaka ki? Abakyanoonya bajja ku Bukedde TV nabo bajja kufuna. Ng'ebyo bikyali awo tewawuliramu ennankani okubeera nti okwatibwa obujja ng'owulira nti Mikisa kutaddeko haki endala bwowulira otya? Kale siwulira bulungi kubanga wawulira otya mu kiseera ekyo ng'ate akubyeko haki ey'okubiri? Ayo si ensonga kubanga ne Mukama Katonda atukubiriza okubeera awamu n'okukwataganira awamu. Ate bwe mbalabye wano nga mujja nsanze mwenna munyumya nga mwenna muli basanyufu nga oli ne mujjawo nga mwenna bannaye ng'ebyammwe byanjawulo mwe mukikwasaganya mutya? Byalingamu okuteesa era nga tuteesa bulungi nga tukiriziganya wamu era nga tunyumya wamu nga tukolerera wamu nga buli kimu nga kitambula bulungi. Wamma kituufu omuyimbi omu yayimba n'agamba nti mujjawo si muyeekera, kitegeeza yali mutuufu? Yali mutuufu. Mwe byammwe mubikwata mutya, mubitambuza mutya bwe mubeera mwenna? Tubitambuza bulungi era tebiriko tubitambuza bulungi nnyo era tebiriko buzibu bwonna. Wallahi eya Fatuma tuyulidde ate ku sayidi eno eriyo ali wano ayina ataddeko akamwenyumwenyu naye ayina abakulaba bandyagadde okumanya gwani? Amanyi agange bampita Nayisere Jamida Zara ye Masaka Shinoni Nabuddu yasala lwera. Ebintu bino byatandika bitya era byajja bitya? Ebintu ebyo nanga oba kunyonnyodde Bukedde TV byekola byokka. Byali automatic? Byali automatic. Esebo nga mugwa mutya mukwano ne Esawo? Mulabira ku TV, ku Bukedde TV ng'anoonya. Saasooka kumanya nti ayinayo omukyala nange. Nga nange mmaze ebbanga nga nnoonya ate nga saagala buvubuka bugenda kunzalawa. Ngamba kangezeeko ku kkadde lino. Mpulira. Yesebo.
Yankwata kanamba kalyo nga ndikubira. Alinziramu bulungi n'oluloboozi oluwoomu obulungi. Kwegana ebyo byalimu. Byonna byalimu. Nendaba olusajja olugogofu lwogera nga birimu ku magezi. Byabuvunaanyizibwa nga nagenda kunzimba. Kusinziira ku maziga g'enkaabi ayinza okugansangula. Wali okaabyeko n'amaziga? Kuba mbadde maze olina ebiwundu nga nnoonya oyo asobola otambuza obulamu bwange nga bwe mbwagala. Kugamba wasangibwa naawe olina ebiwundu ku mutima? Yesebo. Ng'onoonya n'abinyiga. So ogwira ku Esau? Nagwira ku Dr. Mikisa Esa. Nanyiga ebiwundu. Entandikwa yammwe yali etya okukwatagana naye? Aidha wende nali nkolera eyo mu Nansana. Tinga mpulira naye yeeranga weewa Kiso. Namukubira naye ne twogera. Eza nalaba nga si wala ne mu directinga w'embeera. Gena okulaba nga ntuuseeko. Twogera ne twogera. Nga mbutuufu ndi mu ansa nzannya. Wayiseewo bbanga ki? Myaka kati gigenda kuwera 3. Ne mutandika okutambuza ensonga zammwe? Tambuza ensonga zaffe, nali nina ka hoteeri awo nga omanyi ebyekikyala kweyiiya. Teryakukwasizaako. Wamma byo byonna n'abinzijamu. Ntikkula omugugu. Gugu n'agutikkula. Kati Mikisa omusanze otya? Sinaba mufunamu buzibu bwonna. Isebo. Owulira otya kubeera nti oliko mujjawo? Sikiinaamu mutawaana gwonna. Mwekyamwe nga kiringa ekyenjawulo kubanga ndabye wano nga buli kimu mutambuliza wamu, ndaba essanyu mwenna, ndaba kiki? Anti era kwe kufunira ku Bukedde TV nti ofuna oyo wemuyina omusaayi wegufaanagana n'endowooza n'ebikolwa byonna. Yesebo. Owaye mbadde nebuuza ebibuuzo bingi neŋŋamba oba yabateekako mu ccupa. Tekisoboka. Tekisoboka. Tewali ccupa. Nga waliwo ekyenjawulo kye sitegeera bulungi. Tewali nnyo kyanjawulo. Naye olw'okuba nti ye explorer muvumbuzi. Ebibi era biba byanjawulo kuba sigadde. Biki bye musobodde okutuukako nga muli naye? Oba muli mu bulamu obwo obufumbo? Tusobodde ogayiziya kampunizi zaffe majaani, bunzaali, sukaali, ono jagali, byakujjanjaba bingi. Ate mu maka? Mu maka era tetulina nnyo buzibu. Tewali buzibu bwonna bwe twesanzeemu. Olw'ensonga twefuna nga endowooza omusaayi gwakwatagana, ffenna tuli baggadala. Kati mpulidde nga sebo kati yeeyita mulangira. Mulangira kubeera yafuna bambejja. Kati naawe oli mumbejja? Ndi mumbejja sebo kuba ndi wampologoma. Ensonga ezo azikwasaganya atya? Temuli bwezigoolo bwonna. Azituukiriza bulungi nnyo n'amaanyi. Yesebo. Kakati bubaka ki bw'olina eri abakulaba ku puroguramu eno ey'abanoonya n'abatannafuna? Obubaka bwensobola okuwaaba abatannaba kufuna abakyanoonya, eddagala liririmu lyakujja ku Bukedde TV. Mujja kufuna omutuufu, ekituufu kitali mu bwezigoolo bwonna, mutali makoona koona. Bukedde TV yokka yesobola obikolako. Yesebo. Esa omwayo ka bubaka ki? Obubaka wempa Dr. Mikisa Esa. Nsuubiza mukuuma mu bulamu n'embulungi, mu bulwadde ne mu bwavu. Kufa kwe kulitwawula. Omukkiriza asobola obbongerako hakki endala nezeeyongera. Ndaba kati ziri 2 kati. Ne bwaleeta abalala bana mu maaso gaffe kasita abeera nga takyusizza mu mbeera gy'abadde atutwaliramu. Tetulina mutawaana era tubaaniriza. Yesebo. Amannya go gwali? Amannya Nabisere Jamida. Yes. Leero leka mbandulira omwana eyankubyanga n'emiiga egy'abazaire bange. Leero leka nswaza n'omutema eyantugumbula omutima ono baganda bange.
kyokka nga lwabuze n'omwoyo guma mwana ono mali baba yamvuma omutwe omuwuga. Banaye ndowooza mubiwulidde ebya Jamida ne Fatuma oba oli awo n'ebya Dr. Mikisa bagamba ebintu bwe bityo buyita wano ku programu abanoonya buli kimu kisoboka. Bangi mubeereeyo nga mukabira kino ate emirembe ne gibagwako stress ne zibakuba ate pressure ate biki banaye kisoboka ng'oyita ku programu abanoonya. Waliwo sijja kusukkawo anti muwulidde bingi bye bagambye. Waliwo agambye nti amusuubiza abalongo, omulala agenda mukolera bingi ebibaddewo. Bwetyo wano nno sijja kusukkawo. Ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Sam ali ku kamera. Mubeere bulungi mweraba. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.